Mwebalenga okutusabira. Weewaawo tukyetaaga essaala zammwe. Era mweyongerenga okutusabira. Bannaffe abasobodde okulengera ku njuba y'eno, mukuliko eyo si bangi abasobodde ogirengerako. Bannaffe abaasigala emabega, kibaakire mirembe lwakubanga tetubawadde ensonga lwaki mwafa. Si lwakuba nti tuli banafu nnyo, si lwakuba nti tetukoze kye tuteekeddwa kukola. Nkakasa nti buli omu akoze ky'ateekeddwa okukola mu busobozi bwe era nga tukyagezaako. Mwebale abatusabidde ng'ebbanga lyonna. Mwebale abatudduukiridde ng'ebbanga lyonna. Mwatta omukago, twalya emmwanyi, twafuuka baaluganda, eggwanga lyatugatta era nsaba lyeyongerenga otugatta. Tuzze n'enkovu abamu oba abasinga nga n'ezimu zikyatonnyolokoka omusaayi. Kye tutagenda kwevuma kubanga tezitonnyolokose musaayi lwa nsonga nti tutemeddwa biso nga tuli ku baka abasajja. Olugendo lwaffe lwonna lwe tutambudde, amaggwa gonna agatufumitiddwa n'ebiso byonna ebitufumitiddwa, tubifunye lwa ggwanga lyaffe. Lwe tutunula ku nkovu ezo twalibadde tukaaba nnyo, naye ate tugenda kumwenya nnyo kubanga tuzifunidde ku kkoozi entuufu. Ne tusaasira nnyo abaana baffe era ne twebuuza nti tulibagamba tutya. Bujulizi ki bwe tulina nti twagezaako? Ekituufu kiri nti tewali, okuggyako abo be tusobodde okutambula nabo. Neebaza nnyo omwana wange Amaalu Kikomeko yeekolera. Ku myaka emito oli musajja, tutambudde naawe olugendo nga bwe tufuna essanyu ligabanwa, kyokka ng'era bwe tufuna ennaku egabanwa. Ku myaka emito mwana wange olabye ebinene era weetaaga omudaali gw'abazira. Olabye kitaawo ng'aguluba naye tomunyiigirangako. Wakkiriza ekintu kimu nti kitaawo mulwanyi, era wakkiriza ekintu kimu nti kitaawo saddaaka ku lw'ensi. Nkwebaza nti weebale kumperekerako, naye era nkutegeeza nti abawanguzi si beebo bokka abakomyewo n'obuwanguzi. Abawanguzi be abeetabamu ewatali kwebalirira, ewatali kugulirirwa. Olabye ebinene, ekitiibwa kyonna kye ndifuna mu kwogera oba kye nfunye mu kwogera, mwana wange nkigabanako naawe, kubanga naye wabaayo amaziga aganninze, mwana wange ojja gagabanako. Amaggwa gonna aganfumise, mwana wange ganfumise naawe. Bwe kuba kutikkirwa, naawe nkutikkidde.
obuyinza n'ekitiibwa ekyantikkirwa, mwana wange naawe nkikutikkidde. Nkwetondera nnyo okukuteeka mu nsonga zange, naye sigenda kwetondera nnyo oba osanga ekyamba ekisala kiweesebwa mu muliro omukambwe. Ekiri kufuula omusajja mwene ensi ne bwe ndibanga siriiwo kwe kumaliriranga okugezaako dhani okwetuulako n'ofa nga togezezzaako. Omubbi bw'akulumbanga mu nju yo n'akubuuza nti nkuttise kiso oba ppunduki, tolondangako n'ekimu ekiribeeranga kisigalidde, kuliba kugezaako waakiri ofe ng'olwana. Weebale kutambula nange olugendo oluwanvu olw'amaggwa. Weewaawo abalabi batulabanga baluuza abatali bawanguzi, naye mwana wange nkakasa ntuli bawanguzi. Era mu bitabo by'abalwanyi nnamige tuwandiikiddwa mu by'okwogera bwe mba omulwanyi nnamige nga ndi genero, mwana wange naawe ogabana ranka y'emu nange. Naye nkukuutiranga ekintu kimu. Bayibuli egamba nti omulabe w'omuntu taamubeerenga wala. Weegenderezanga nnyo abantu b'okoza nabo mu kibya. Beeranga mulungi eri abantu naye ekisaanidde. It's okay to be good but with limits. Don't be too good. Kitaawo olabye ekisa kyange, okusembeza kwange n'okwagala kwange okutaliimu bukwakkulizo kuwa gye binkomezza, naawe gye bikkomezza. Oba osanga ekisa kyange kye nalowooza nti kiri kusakiranga n'amazzi w'essiri, ate kintuusizza wala naawe gye kikutuusizza. Sigenda kulemwa kwerabira lunaku olwo olw'essaawa 16 lwe natuuma 16 hours of suffer nga ndi naawe. Ekifaananyi ekyo kyentaddeyo kinsijukiza bingi nnyo mwana wange ng'omuzadde. Buli lw'onaabanga osembeza abantu obanga okola ekisa ekingi ennyo, tunuuliranga ekifaananyi ekyo jjukire lutwabonaabona ku olwo. Emyaka gye ntambudde struggle eno, olunaku olwo ndujjukiranga ekiro akawungeezi, era naawe olujjukiranga ng'olwejja akawungeezi. Tolwerabiranga. Bw'oba okola amampaati mu dduuni, tunuuliranga ekifaananyi ekyo. Bw'obanga wekkiriranya ku kikunyigiriza, tunuuliranga ekifaananyi ekyo. Bw'obanga osembeza, tunuuliranga ekifaananyi ekyo mwanange. Ekifaananyi ekyo kikujjukiza olutabaalo lwe tubaddemu, kubanga eyo y'emu ku nkovu esinga. Naawe kennyini ng'omuntu natuuka tayimu nga ngumira ku ggwe ku myaka emito gy'oliko. Munyiike mu nnaku ennyingi, mu buyinike gwe wagezaako n'okumwenya ogumye kitaawo, ate nga nze yalina okukugumya. Nkwebaza, weebala okubeera omulwanyi ateetiiririra, era beera ng'omulwanyi ateetiiririra ne we ssiri wadde ng'okozesanga ebipimo. Olwanangako ky'osobodde
teweetikkanga emigugu eminene naddala egitali gigyo. Abantu bala mu magoma, olugero olwo olukwatanga lw'amaanyi nnyo, weegenderezanga nnyo abakkubira engalo, kubanga booneguka be bakutuuma kadduwa nnema, ate abakubye ezizo enkya osanga be bamu ate abakuba ezaagundi. Mu kyo ki kyentegeeza? Yagala nnyo ensi yo naye gyagalire mu bipimo bweppo n'okwebaliriranga. Onsaasire nze kitaawo, weewaawo waliyo baganda b'abalala abawerako, naye ggwe nkwesibyeko nnyo kubanga ggwe atambudde nange olutabaalo. Nkusuzizzanga ebweru, nkusuzizzanga amakaya, nkuliisizzanga amaluma, nkutambulizza ku bunkenke. Beera nga kino okimanyi ne bw'olibanga ozadde ababo. Empeera za kitaawo naawe ozigabanako, n'ensobi za kitaawo naawe ozigabanako. Weebale kukkiriza okugabananga kulafuubana kwange. Sijja kukugamba nti essanyu ndikuwadde. Kyensinza okukuwa mwanange oba kyogabanye ennyo ku nze kubadde kubonaabona. Mu kiro ekyo 16 hours of suffer mulimu omuntu ow'omuwendo ennyo gwenja okwebaza, era ye yeetegedde. Weewuunya ate oba osanga nga sina wamuffe nnyo. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala okubeera n'omutima omudduukirize. Olunaku olwo oba 16 hours of suffer, eggwe yajjanga ettabaaza era omumulisa. Tukwebaza era tukwebaliza ddala. Weebala omutima ogw'ekizadde, weebala obujunyi bw'okwolwo. Endiba nfunye omukisa ogubaawo, ndikusongera ku baana abatakulaba nga be sibadde nabo, ti omusajja oyo kye mumulaba kyafaanana, ate weewuunye mwanattu, munda si kyali. Nsobola okumuweera obujulizi ng'omu ku basajja abasinga obulungi. Nsobola okumuweera obujulizi ng'atafaanana kyalabika. Wakati ensi esobola omutyobola oluusi n'abaana be ne mukyala we. Omusajja oyo alina omutima omudduukirize, alina omutima omuyambi, era alina n'omutima omuzadde. Omukama Katonda amukuume, amuwangaaze paka ensi ng'etegedde obulungi bwe, nti gy'omulabira si gyali, nekyo ky'omulabanga kyafaanana si kyali, wabula muntu mulungi nnyo ebitagambika. Mwana wange, kusuubiza ekintu kimu, teri kuwanika red flag paka ku ssaawa esembayo. Tujja kubeera bawanguzi era tujja kununuka okuva e Misiri tusale tugende e Isirayiri, kubanga Mukama
asobola okuweereza Moses w'otasuubira. Nkwagala nnyo, nkwagaliza nnyo, onsaasire obutakkuza nga bato banno n'obutakuwa mukisa gwakubeerako na bamaama oba osanga naaliyagadde naye nafokasinganga nnyo kubikusanyusa mu mbeera enzibu nga siyinza kukulaba ng'ojeera oba obonyaabonyezebwa ng'ate already oli mu kujeera era oli mu kubonaabona. Nali siyinza kukuteeka mu kakomera ate nga oli mu kkomera. Ensonga lwaki sikuwadde mukisa okuziwa kitonde kikazi, naye nange ensi tempadde mukisa. Okitegeerenga nti oyagalibwa era oyagalwa. Sinze kitaawo nzekka, olina baataata bangi, omuli ne boogezi bannange oba bajaasi bannange, olina ne bassenga bootalabangako, olina ne bamaama bootalabangako, bweppo ne bajjajja bootalabangako. Kitaawo si musajja mwavu, abadde nga musajja mufunyi, wadde nga si mugagga, naye mu bimu ku byamulemesa okugaggawala buvunaanyizibwa bwa ggwanga ko n'ekisa ekisukkiridde. Wakati nga tulwanirira eggwanga, wakati nga twagala okujuna eggwanga, litandikira ku ffe n'abatwetoolodde. Tewali asobola kununula ggwanga na kujuna ggwanga nga tannajuna mwana wange abo bamuli okumpi abamwetoolodde. Kasita naawe wandabanga nenyanya amagezi gange oluusi n'ekisa kyange ekisukkiridde, kubanga n'emagombe nasimbayo kitooka oba mu kkomera, weewaawo nga sinnamanya nti binaabeeranga bitya. Naye tokola ensobi, nze kitaawo ze nkoze. Abavubuka abato, ogezi bannange, n'abali eyo abatulaba, oluusi n'abatukubira amasimu okutukaka, yeekolera ng'osirise nnyo, yeekolera nga toyogera, naamu ne batuuka okutubinika ebitereke bya ssente, so nga ate ssente lubuto lwo terwekweka. Era omuntu alina ssente tayinza kukubula. Mbategeeza nti ebyobufuzi si kinyumo. Mbategeeza nti ebyobufuzi si kinyumo. Mwenna ababyogerako, ebyobufuzi si kinyumo. Lw'otalina kyakwogera sirika. Temubyogererangako mu mbeera ey'okukola akantu. Kiddamu, mwenna abali eyo, abalabi n'abaweereza, ebyobufuzi si kinyumo. Mwenna ababiweereza mu ngeri y'akantu, lw'otalina kyakwogera, nkukuutira sirikanga. Sigamba nti ffemu tubadde tubyogera lwakuba tetulina byakwogera. Mbadde nga calculative nnyo, bandi calculative nnyo eri ebigambo byange. Nkusaba omulabi ali eyo, naye mwogezi munnange ali eyo, onkoppeko ekyo. Ebigambo byange mu buweereza
bibadde nga si bingi nga byakumala kusengejja era nga byakumala kwetegereza ne mu mbeera yonna. Ky'otannategeera tokiwanga akazindaalo oba totunuzangamu ffeesi yo. Ebyobufuzi si kinyumo, eryo katala, obwo buvunaanyizibwa, eyo ye weevu ku nnyanja gye bayita ensi era nga yeesalawo. Kitegeeza byogerereko mu mbeera etannyika ggwanga mu nnyanga ate era etannyika bulamu bwo mu nnyanga. Temupapanga n'ebigambo, temucacalanga n'ebigambo olw'okubanga mwagala okusanyusa abalabi bammwe. Abalabi baffe si bangi nnyo abamanyi abaana ba Kirumira kye bali olwaleero. Kye kiri kye naggambye nti akuwaliriza amalinnya bw'oneguka yakutuuma kaddu wannema. Mwegenderezenga nnyo nga temunnakola nsobi. Ensobi bwe mumala ozikola abalabi nga babagamba nti views ne like. Mugenzi Moses Radio yeebake mirembe bwe yakolanga ebintu bye yalowoozanga nti ye brandi atunze bamulabye. Juzi ndiramu okulaba ku maama omukadde amuzaale eyamutuzaalira maama Kasuubo Jane era nkubiriza abayimbi gende mumulambuleko maama waffe ng'agenze ku dduuka kwekoppa kkoota ya sukaali. Kikyentegeeza abalabi baffe tebakukozanga ensobi, tokolanga ekintu ekitajjansa olw'okuba oyagala kusanyusa bo. Abo b'oyagala okusanyusa Magoma Gavugira aliwo ne Semairi Ichuli yabasanyusa. Simanyi oba bakyamwogerako. Enneekoppa enjogera y'ekivubuka titokola era muto wange. Nenneekoppa enjogera y'ekivubuka titogeza n'okola era muto wange. Tokola bampaane kolanga mu ngeri y'obutuufu n'ekituufu ky'oteekedde okukola. Tokola bampaane kolanga mu ngeri y'obutuufu n'ekituufu ky'oteekeddwa okukola. Waliwo akaseera ng'obulumi wenabbwendi walinga bw'omu so si n'abalabi bo. Ate nammwe abalabi baffe kano nammwe kankabasuule. Abalabi baffe abalungi ennyo tubaagala nnyo, naye oluusi bw'olabanga munno ng'asirise mu understanding kubanga kyakola naawe tosobola kukikola. Bw'aba kyakola naawe tosobola kukikola kitegeeza lwa tasobodde kukikola gezaako mu understandinga. Mulekere awo emboozi eza gundi yalya zitwenyiikaza nnyo emitima naddala nga tutunula mu byagi by'emmere nga temuliimu kyakulya. Gundi yalya oba osanga yaali baddokke ddala kituufu senga abeera nga yalya. Kankitwale nti oba okuba jjinja mu kisaka
era ejjinja ly'okubye mu kisaka kandiyita akannya, oyinza okukasimanga akannya naye nga munno omusuula mugunnya. Mulina abaana abamu be mufiidinga ne information enkyamu era abamu ne bamatizibwa nti batuufu olw'okuba waliwo ababagambye, nga n'abamu ku bo babeera basemberedde abantu nga ffe. Oluusi mulwanirako abantu entalo ezitali zammwe, era oluusi abantu bakola bajeti naye nga bakozesa ntegeera yammwe ennafu. Mugaggawazza nnyo abantu wakati kubalwanirako entalo ezitali zammwe, ne muteekuba mu kifuba kuwa gye tubeera tulese. Bannaffe kyegendereze nnyo nnyini ddala. Mukulembeze w'enkyukakyuka Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizzaako n'ekiramuso ekisinga okubeera eky'omuwendo. Mu lugendo lwonna lwe ntambudde naawe mbadde nkulembeza mukwano na kwagala. Wonna we mbadde nkulengeza abalabi ne bagamba nti oba aboogeza abamu ne baga alabye pulezidenti mu kamwa, mbadde nga nkutaasa kulinnya ku ddenja. Era nkakasa kaseera kano bigambo byange bingi byotandise okufumiitirizaako oba byotandise okwekenneenya, nga n'ebimu abamu batandise okubizza okugezaako okunnwanyisa. Baali bizzizza era byali badde bya muwendo, nga mu kaseera kano osula ntebe. Kitegeeza buli kye nnakugamba walinga mukwano, kwalinga kuwabula okungi, kwalinga kukwagaliza, kubanga kozi yaffe yali yakununuka era nali njagala nnyo tutambule ffenna, tununuke ng'era bwe tutambudde ffenna olugendo luno. Bubaddemu obumulumulu obutaali baddewo, senga tewaaliwo baagiwadde omuliro. Abaakulowoozesa nti ggwe tosongwamu era togambwako baakola ensobi y'amaanyi, kubanga baazibikira amaloboozi gaali badde gakulaga ekituufu eky'okukola. Naaga amatono ge tugakukusizza nga tulaba kiri waseni nnyo, naye ng'omukulembeze afumiitiriza nkakasa osobola otwandastandinga. Akaseera kano si kakwenyiigira, wabula akaseera kano kakwebuulirira nakweddaabulula. Nkwagala nnyo ebitagambika. Mukama wange Secretary General David Lewis Rubongoya, mu lutabaalo luno lwe ntambudde naawe, obadde taata, obadde muweereza, obadde mukono omujunyi, obadde ttabaaza. Weebala obutakoowanga, omukono omudduukirize, n'okukolanga awatali kwebalirira. Mu mbeera zonna ekisinga obukulu, weebala oluusi okunnyambangako. Mbeera y'ekyokulya, mbeera y'ebyensula, ne ku bulamu obw'omwana wange. Nsaba Omukama Katonda akikubalireko. Abakulembeze ba National Unity Platform bonna, obadde wa nsonga era obadde wa muwendo nnyo ssebo, gye ndi. Mukulu wange Matiya Mulumba wa Lukagga eyali afudde bw'alemala, tukuba aleluuya. Obusungu n'okwekubagiza bibadde bingi n'ennyiike mu mutima gwo, naye nkutegeezaako
oluusi osobola okutemwako engalo n'olaba nga agikutemyeko eyakukyawa ennyo naye ng'akutaasa kibbabaana oba kisaddaaka baana. Waba mukulu Magoola yakwatako mu ndyanga n'aggyayo kyonna kye yaggyayo, genda ng'obudde tebunnayita leero lwa Sande mu yeekaalu. Weebaza Omukama Katonda eyaleeta ekyosi. Kubanga banno bwe muli mu kategori emu ey'okusuna endongo, baaviiriddemu awo tewaliiwo yayiseewo. Na bwe kityo teweecwacwana nnyo, tokambuwala nnyo, teweekubagiza nnyo, tonyiiga nnyo, ojja kubeera bulungi. Mukama yakulaze nti ye takola ki? Tagera kibi. Bw'oba olina ke wafunayo, enda osasula amabanja era weekubeko enfuufu. Ddeyo mu studio oyiye ennyimba ez'obuweereza. Kirabika koolo yo yali awo ng'ebyobufuzi walina biweerezaamu ng'osinziira mu ndongo yo. Omukulu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okubagiza ssebo muli mutya ne banno, toddangamu okwewagira ku buyinza n'okweyanjaala. Buli lw'obadde okwata akazindaalo, emboozi zo zibaddenga nti nali seetegese ne ŋŋamba kankomewo emukungwe then 2:31 nzije, naye ng'osonga nnyo ku ntebe ennene. Tewaliiyo mukazi ayinza kukuggulira oyingire, naye ng'olwedde omuwoniize nti kikazi gwe weozigulirirawo ogenda kundaba, ajja kukulemesa ne kabalaza, ajja kukugobako. Kiki walina okukola ne bannaabo mwaliraze nti obwanga obumalidde ku kifo byammwe eby'e Masaka era ebyobwa MP, era temulina kigendererwa kyonna kyemwagala kisukkako awo. Bwe nabagamba mulabire ku Museveni, abamu mutera okugamba yalya n'ebirala. Teyagambako nga bw'ajja okufuga eggwanga ng'akyogerera mu banne bwe baali batambuzanga struggle oba nga bwe baali nga bakulembera eggwanga. Okwewaga amalala, okwemanya n'okubikkula empikizo byakusukka, era namanya gwe ne banno wano muyinza obutasukkawo. Namanya nti gwe ne banno wano muyinza obutasukkawo, ate era bwe gwabadde mweyanjaala nnyo n'empiki zammwe ne muzanjaala nnyo. Kyokka olugendo lwa myaka 5 lwozze emabega kikwetaagisa emyaka egiwera 20 okuddamu okuluyunga. The question is, obudde buba bukyali ku sayidi yo? Abantu baba bakyali ku sayidi yo? Mugende mukole ebirala era mugende mubeere ku birala. Bayibuli egamba nti kyali kigambo olulimi. Ulirizaawo nnyo wano. Bayibuli egamba nti kyali kigambo olulimi. Mwenna bannabyabufuzi aba opposition olulimi lwabalema okukontrolinga, era abamu luyinza okubatuusa gye mutagenda kuddiramu kufuna ku kwetaaya olw'olulimi. Olulimi bwe lukozesebwa obubi terukoma kukosa ggwe wekka,
ne lukosa naabo bw'otambula nabo. Waliwo statement ezirabise nnyo wakati mu mbeera eno ezibadde nga zitawooma, ne muziggyako ne mu Luganda ne muzizzaako mu Luzungu. So nga Dr. Kizza Besigye yagambye ekitutwala ku ssomero kusoma bwongo bwabo abaatusookawo. Kibuuzo kibadde kimu oba kiri kimu, abaabasookawo mubayigiddeko ki? Enkozesa y'olulimi lwammwe ebadde mbi, era abamu ekibatadde ku dduka si bya bufuzi wabula ngeri gye mubizannye, kubanga ne Ssemwogerere yaliwo okwo mwezo position mwe muli, naye awummula dda Lubaga kubanga yakozesa bulungi olulimi, yamanya ekyokwogera n'ekiteetaagisa. Naye ate Bayibuli egamba tewali kibi kinene maaso ga Mukama. Munoonye ekisa kye obudde bukyali, tekinnabeera kikeerezi, kubanga ye musonyi akira byonna bonna. Mumwettanire era mugende ewa Faaza mukole okwenenya oba okwemenya. Eddagala lyokka lye musigazzaawo. Empuliziganyaako ne Mwami Buyinza. Mwami Buyinza situkwegulaako, kitubadde tukola kibadde mu ddembe lyaffe, kubanga naawe emiryango wagiggula nti kiikyo mukikole. Wakati mu mbeera gye tukikoleddemu otusaasire busaasizi, ekikufuula ow'enjawulo oba omusukkulumu lwansonga obeera omu. Ffenna tetuyinza kukufaanana era tetuyinza kuzannya mu ntegeerayo. Singa ffenna twali tusobola okuzannyira mu ntegeerayo, oba osanga singa ffenna tuli awo wooli, naye ekikufuula ow'enkizo kwe kubanga oli musukkulumu ku ffe. Kitegeeza kkiriza ti n'entegeera yaffe oba obwongo bwaffe oba bwa wansi bwo ku bubwo obuzibu bw'olina Mwami Buyinza oyagala ffe ate tuzannyenga ggwe entegeerayo, so nga ate wajja omu era oliddayo bw'omu. Abaana abali mu makomera, abasibe ab'ebyobufuzi, obatunulemu obakwatirwe ekisa, kubanga baali balowooza wakkiriza okugambwako. Mu nzannya yonna eyazannyibwa etaakusanyusa bandastandinge, era obasonyiwe kizadde kye kikufuula ow'enjawulo. Era nga tukusaba oba nga tukutegeeza mu mbeera yonna tukulembeze nnyo Uganda tetwekulembeza. Omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo omwami bamuyita Raila Odinga. Raila Omolo Odinga yagamba I love Kenya than I love Raila. Mukulembeze wange love Uganda than you love your name. Kyonna ekijja wadde ng'olaba kyali satisfyinze egoyo, lowoozaako ku Uganda wakati awo oba kisobola okujuna Uganda
byonna emboozi mbadde njogeranga badde nga seekulembeza badde nga nkulembeza ensi gye bayita Uganda, because I love Uganda and always I will love Uganda more than I love yeekolera itongwa. Yagala nnyo Uganda n'okusinga bwe weeyagala. Nkakasa naawe oyagadde nnyo Uganda n'okusinga bwe weeyagala, kubanga wakati wali mu bulamu bwo osobola n'okwekolera buli kimu kyonna ky'oyagala, ne Uganda neekuyita naawe n'okkiriza ojje ogiweereze. Ne wakati awo nga tuli mu lugendo waliwo boogezi bannaffe abaatuuka ekiseera nga bakuvugisa mu mbeera ekufaananya ayagala ennyo ggwe okusinga bw'oyagala ennyo kkoozi, naye nga mukulembeze naye weebale kutukulembera mu ngeri ennungi era mu ngeri etuluŋŋamya, kutugatta emyoyo emitima, kutwaliza awamu n'okuteteerawo bridges wakati mu mpompogoma ezaali zaatulema okubuuka. Mukama Katonda akikubalire, kubanga obadde eddagala muyunga. But as per now it is high time kati ate naawe okulwanirira ku Bobby, wadde nga nkugambye yagala nnyo Uganda okusinga Bobby. Now it is high time naawe okulwanirira ku Bobby, kubanga bano bannayuganda n'omulambo gwe basobola okuguyitako ne bagenda ne bakola n'obuvunaanyizibwa bwabwe oba balema okutuukiriza bayinza okubuteeka ku ggwe nti wabaddyeka, sajja oyo yatudyeka, sajja oyo yatudyeka, n'ebirala n'ebirala ebiringa ebyo. Ali nno lutabaalo olw'okulw'eggwanga olutambudde, tambulako ku lutabaalo olwa taata wa Solomoni, okole ekituufu ekikuddaabulula era ekikutaasa okuva mu kabiga kano k'otubiddemu, kubanga abantu bala mu magoma abakuba ezizo ojja basanga be bakuba ezaagundi naye tebajja kkoma kukuba zaagundi yekka, wabula ate bagenda kukugeezaamu ofuuke ekivumo ng'era bwe gubadde ku baakusookawo. Kyekiseera osake eddembe lyo ku si kulya lukwe, kyekiseera osake eddembe lyo okusi kulya lukwe, g'omanyi engeri gy'ojja kikolamu era otegedde kyentegeeza. Mmanyi kwagala nnyo, kutumiddeko nnyo. Waliwo omuzannyi ensi gwe ya underestimatinga nemuyita omutamiivu. Waliwo omuzannyi wa firimu omu amuyitanga Muzeeyi Kyanisini, twakula tumuyita Muzeeyi Kyansi, Omuchina yazannya firimu gye bayita The Drunkard Master, gye natuuma entamiivu. Ky'oyitanga ekivumo olimu emuba amaanyi ge, ky'olabanga ekivumo olimu emuba amaanyi ge. Agakweka omwo n'akulobesa, wakati mu kukulobesa n'olowooza nti ekyo ky'omuyita ky'abeera ali, ne kiba kikwetaagisa obudde bungi okusobola okukitegeera nti obuyinza bwe kiba kibwetaagisa kwevuluga mu bisooto okusobola okukweka omulabe waakyo amaanyi gaabwo, busobola okukikola. What do I mean? Ofiisi eyo
oba omuntu oyo mumuadressingirenga mu ofiisi. bw'aba akutta abaana bammwe mumuadressingirenga mu ofiisi. ti ofiisi ya gundi nekola bweti. bw'aba alina gwatulugunyizza mumuadressingirenga mu ofiisi. kuba ekituufu ekyo kye mumulowooleza si kyali. alabika na mugezi nnyo okubasinga, ate olaba yasobola okubabubuyaza. abalabi baffe abalungi, nze yeekolera itongwa, mwongere otusabira, mwongere otulowoozaako, temututeeka ku bunkenke. osirise busirise, temututeeka ku bunkenke. temututeeka ku bunkenke. si buli asirise nti kasiru. oluusi okusirika ddagala ku bingi ebyaliguddewo olw'ekigambo ekimu. tusabire era mutulambulengako oluusi kumanya bwe tuli. so si ngasirise nnyo simanyi walya, olwaboogeza abataasoma bya bufuzi ababifuula ekinyumo, bemulowooza nti bansonga mutu understanding. kyokka ate newabayo ayinayo ku buyambi obw'engeri ey'enjawulo, mbusaba bwewabayo ayina ku kiwoga akitusuulanga. fe abamu n'oluusi tusula makaya. aboogezi bannange oba kambayite abawuliziganya bannange, ngezezzaako nnyo bbalaga omukwano n'okubalaga nti tetuli balabe. simanyi wa gye mwajja bukyayi, senga mubeera nga temuliiko babavujja. naye ebigambo byammwe oba ekigambo ebiyita ku nnimi zammwe oluusi temumanya kinnya kye bibeera birekamu bannammwe n'abaana baabwe. gattako abo ababalya mu ngalo, gattako ekifaananyi kyabwe. kati nga tulwana tututte obuyinza tetubututte mu gavumenti, oba osanga saali wa kuweereza kuba saasoma. nali njagala kimu, kutuusa kifaananyi kirungi, era offers nnyingi ezizzenga zingemulirwa nga nzireka ku lw'ekifaananyi ekirungi kyembadde njagala okutuusa. naye kyannaku nnyo ekifaananyi kyange ekirungi weewaawo nkituusizza, naye nkituusizza mukyasizza yasizza olw'ebiruubirirwa ebitono. ekitulowoozesa temubaddeko ababavujja oba ababakumamu omuliro n'okutuuka okulowooza nti abamu tuli threat gye muli. tetusobola kubeera threat gye muli kubanga tuli bakulu bammwe, era temusobola kubeera threat gye tuli. ensingazi ffenna okusobola okussizaamu buli omu n'afunira wassa. simanyi gye mwajja kirowoozo kuwulira nti eno ennyanja mmwe byennyanja byokka ebisaanidde okugibeeramu. kale nno kulwako obuntu si nti waliwo ekiyinza obbakolebwako oba kyetuyinza obbakola. tuli bawejjere bannammwe, naye kyabuvunaanyizibwa n'omanya bwe walinnya munno mu bulago n'odda n'omwetondera era n'otereeza n'ebyo bye wasobya, kuba temumanyi gye bireka bannammwe. awoonoonyeza omwana we ekyokulya tolinnya mu nnyaanya za munno, kuba naye yazadde omulengo ogwo nga kwe kuli essuubi ly'abaana be okufuna ekyokulya. ekifaananyi kyange ne bwe mulaba natabuka gye buvuddeko nanunula kinunule, baali beeteefuteefu okukituusa nga bakyasizza. kyokka nga kyekyobugagga kye naalituuse nakyo mu Uganda empyaka. mwesaayina mulimu mu gavumenti, naye ng'ekifaananyi ekyo kisobola okunfuula omwogezi wa kampani esinga amaanyi, kubanga nzize nga ndabibwa n'enkola zange abantu ab'enjawulo, ab'ebitiibwa n'abatali, institutions ez'enjawulo
bwe mba nagaana okukitta nga waliwo ofa ey'obukadde n'obukadde bwe sirootangako ne bwe guba muzimu gwa nnyoko nga gusobola okukunyiigira nti naye nnayonsa ki, leka kukittira ku bwereere, ojja kuleeta obusungu mu mutima gw'omuntu. Ekyenjawulo ekiriwo, nze yasobezebwa ndi musonyi ate ndi mu understandings, n'ekisinga obukulu neebeera can tolerate lwedde oluzungu, naye ng'era kya buvunaanyizibwa. Gye wasiikuula amazzi n'oddayo n'ogateesa, gye wasobya n'oddayo ne weetonda. Bwe wawo tusobola obba understanding nga mubadde wakati mu kukola obuvunaanyizibwa bwammwe, tuziyita job hazards ezo, naye ne damage gw'okoze kintu kikulu nnyo. Anfundikira olunaku olwaleero, obusungu bubadde bungi n'obunyiikaavu bubadde bungi. Emitima gy'abamu oba osanga bwe tuba tuzannya okununula eggwanga situmanya tiwaliwo be tulinnya mu bulago. Weewaawo oba olowooza okola kituufu. Mukyala muleeba bw'aba asindika omwana n'omwami asobola omuwemula, kyaba akola si kituufu, naye omwami omutuufu kwe kusobola okwandastandinga ekyamazima bubadde bulumi. Tubeetondera bonna be tulinnye mu bulago, bonna be tukosezza, tubalinnye mu bulago era tetubakosezza lwa biruubirirwa byaffe ng'abantu, libadde nga ggwanga lyaffe. Tekijjawo buvunaanyizibwa nti tusigala tulina be twasobya. Musobole otwandastandinga era musobole okufuna ekisenge mu mutima gwammwe ekitusonyiwa. Ab'opposition mwenna gye muli, na buli omu muwa abantu abakulu ekitiibwa, era bwe muba muzannyanga ebyobufuzi byammwe mufunengayo obudde obufuula ababasinga ku myaka abawabuzi bammwe. Nze yeekolera Itongwa alinamu ku ngeri y'ekiwogo ng'asobola okukituweereza, ne mulwanyi munnange ne mujaasi munnange Maalu yeekolera kikomeko, so kituteera ku 077 977 077 3 97 17 5 077 977 17 5 nga bwewandiikiddwawo, ereeta amannya ti Abdulu Kikomeko. Mwebale mwenna abandabiridde olutabaalo, mwebale mwenna abatambudde nange mu nsiko. Oluganda n'omukwano gwe tuzimbye bisigalewo. Bw'oba obadde ondabanga mwanawo, sigale nga ndi mwanawo. Bw'oba obadde ondabanga mwannyoko, sigale nga ndi mwannyoko. Bw'oba obadde ondabanga mutabaniwo, sigale nga ndi mutabaniwo. Bw'oba obadde ondabanga mugandawo, sigale nga ndi mugandawo. Bw'oba obadde ondabanga muzzukuluwo, sigale nga ndi muzzukuluwo. Weewaawo biyinza okuba tebijjidde mu ngeri mwe waaliyagadde, bijjire ne bisobola okujja mu ngeri endala. It's not only about the leader, it's all about sometimes the leadership.